Kale kusema official kwoli ku mukutu guno kusaba okubeera nga to subscribinga okufuna videos ezifanaganako bweziti nezisingawo. Tuli powered by Axola, abatunzi ba solar bakutegeeza nti gendayo gwe yeetaaze buli kika kya solar ekirungi okusobola oyinza okuyagala kuwonya bazaddebo kibululu lunaku lwa Mother's Day. Osobola okukikola in a special no gamba nti muzadde wenka mugule ka solar ate obulamu berenga butambula nga bwolowooza bwandibadde nga butambula. Ate kale enamba gya screen eyo gyoba okubako manafa aba Arapex Tile Adhesive Cementous Bad Tiles gwe amwetaaze osobola okubeera nga nabo banoonyaako hardware zonna mu ggwanga nobeera nga tuwefuna Arapex Tile Adhesive. Kale ku lunaku luno lwa Mother's Day kyetugenda okuba nga twogerako kitambudde week number ye Frank Gashumba. Weekend abadde awanda muliro gwokka naddala eri ekibiina kya NUP. Neŋŋamba kanoonye sympathizer obeera fan ndi munnankyukakyuka nti ne bw'oba olumba Besigye nze mulabye nti yalimu okununula Uganda era siyinza kukkiriza. So bye mubadde muwulira nga mpandula nga njolekeza Frank Gashumba sibyogera lwakuba njagala nnyo Bobi Wine, mbyogera lwakuba njagala nnyo enkyukakyuka kati lwendaba ng'ogiziŋŋamya munange mba siyinza kubeera ku side yo. Kale eyekwego tulinayo olunaku olwaleero ate tuyitemu okusobola okuba nga tudigestinga ensonga tulaba obuzibu buli luddawa. Kuwako background abantu bangi nnyo oyinza okugamba nti babadde mu struggle nga bw'oyinza okuba nga ogiyita naye munange nga struggle bagamba government ya President Museveni eri enguzi. Government ya President Museveni mujjuddemu kino. Government ya President Museveni kino kirimu. Naye tubalaba era still nga bakyuka naye ng'ebibadde byogerwako okuli obuli bw'enguzi tugambe amakuba amabi amalwaliro omutali ddagala ebyensoma ebibi ebintu byonna nga oyinza okuba nga obyogerako gwe ebiyinza okuba nga bikuluma nga badde obwe babyogera ne bakyuka naye ng'ate ebyo ebibadde biruma abantu tebivuddewo. Kati oli ne yeebuuza ekibuuzo nti ono akiwuse lwaki akizudde nti nno biri bye yali ayogera yali alimba kubanga tebavaayo kututangaaza tugamba nti banaye mu nsonyiwe nali ngamba amalwaliro teri ddagala ne munange nakizudde eddagala libaddengayo weekweyo bwe njagala tutandikire. Biki olowooza kiki ekiviirako abantu okukyuka naye nga bye babadde balwanira tebinnavaawo naye ate ne bagenda ne bakyuka ne badda ku sayidi y'oli gwe babadde nga bakuba wadde nga ate bibadde bamukubira tebivuddeewo? Ekisooka njagala okusooka okubabuuzaako abalabi ba Simo Official era nembakuutira abatanna subscribinga musubscribinge. Nja kuyitirangako wano oba osanga Mukama bw'ali bampadde obulamu n'obusobozi mwekuumireko. Naye nga ekisinga obukulu Simo, abantu mu Uganda abasinga babeera mu nkyukakyuka nga beerimbise nti njagala kununula bantu naye nga ayagala kununula nsawo ye. Ng'ensawo ye kasita emala okununuka ye yeezimba nga ye Uganda nti nze Frank Gashumba bwe mmala okuzimba kalina ne bampayo bubiri n'enkola farm Uganda eba emaze okununuka, Uganda ekoma ku nze. Second, abantu abamu ekibalowooza nti ye Uganda eno Uganda tebagiinaamu mugabo ekoma ku bo. Kati nga bw'olaba mukulu Frank Gashumba Uganda eyinza okukoma ku ye alinamu abaana alinamu business ekyokulabirako. Sigambye nti oba mukakkanya naye wano ewaffe mu Buganda ndowooza engeri gye yafuuka Omuganda omusajja yasika oba omulenzi yasika kati ye engeri gy'atalina musika ayinza okulowooza Uganda ekoma ku ye. So bamuyita ndya bwange enkola ki naye omusajja munaye nga tannafa tosobola kumubalira kintu asobola okuba nga abaana abalina eyo. Okay, tunaaba tulinze naye gwe walabyeko ye muki ye mwana siyinza kubikkula kateniyo nina kukoma mu ddiiro ekyo kyokka kyokoze eki kyondaze. Naye ng'ekisinga obukulu mu byonna abantu abasinga bwe bamala okununula ensawo zaabwe nga balowooza Uganda enunuse ate oluusi babeera balamu. Ebijja byolaba eyo ewammwe abantu abo baaliko abalamu ne bafa bufi. So abantu abasinga babeera balamu naye bajja bafa mpola mpola paka lwe bafuukira ddala emirambo. So abantu abasinga ekyabafuula emirambo byanfuna. Olabyeko toyinayo kijje ewammwe kye bakulaga nti ono ekyamussa byanfuna yali alwanira ttaka ne bamukuba ettalo oba ne bamutematema.
Nyinzo asifuna mukisa. Kati ne bane ekyabafuula emirambo byanfuna n'obutekkusa. Kubanga nze nandowooza nti ekyobugagga ekisinga kwe kubeera loved. Tulina omusajja wano mu Uganda yasuula ebizigo bya kampani namba 100 bamuyita Walukagga. Naye omanyi mwayita okubisuula oli yalina ssente naye nga ono ye ali loved ng'ayogera ne bawulira. So Mukama Katonda bw'aba kuwadde ekitone ky'okwogera oba ekirabo ky'okwogera ne bawulira tokitwala for granted ye gwe mugagga asinga. Kubanga osobola okwogera abantu bakuwulira. Eyekolera abantu bangala okumanya. Omanyi tulina abantu betubadde tulina nga tulowooza nti nno bali mu nkyukakyuka kwabo balina omukwano ku nkyukakyuka bawulira nti bitambula bulungi mu ggwanga. Naye mu lunaku lumu n'olabanga omuntu yeekiwusizza. Omuntu agenda kuzzayo gavumenti ddala mu Uganda mulimu bannabyabufuzi ddala abaddala. Ekyo kigenda kututuusa ku digesting ensonga Frank Mashumba z'abadde ayogerako. No, munnabyabufuzi owaddala ye ggwe. Munnankyukakyuka owaddala ye ggwe ndaba. Si yenze. Era njagala okukuutira ennyo abantu. Togambanga nti bannaye yeekolera kino kigize oba gundi kino kigize gwe sooka. Waliwo n'omwana eyankubira essimu. Ali eyo sayidi z'omu byalo ekamuli. Yeekolera abalwanyi abaddala tuli eno mwe mubeera eyo temututwala ku fronti ne mubuuza Kamuli ali mu Kenya. Tuli mu kununula Kampala oba tuli mu kununula Buganda oba Uganda. Sinziira awo wookola ki? Kuba nawo tewannanunuka. Buli ayagala okulwana sinziira awo wooli. Abaagala okumala okugenda mu kintu balwane. Awo wooli nawo waba tewannanunuka. Toyina nsonga lwaki ojja Kampala okujjako ng'oyagala kulambula. So nga tonna nteekamu ssuubi nti nina kutambula na Bobi Wine oba nayeekolera oba na Waiswa Mufumbiro oba naani okununula Uganda. Munnange kimanyiye ggwe mulwanyi asooka nze gw'obalirako ate nange mbalidde ku ggwe. Osegeera. So abantu abaga mu Uganda temuli wa opposition mutuufu weekeberemu. Gw'obanga olowooza oli opposition nga naye tokkiririzamu nti oli opposition mutuufu. Bw'oba okyabuusabuusa gwe sooka weekebe gwe kimanye nti ye gwe opposition asooka. Gwe kimanye nti ye gwe ayagala okusuula gavumenti asooka. Gwe kimanye nti ye gwe asinga okwagala Uganda ekole ki? Ekyuke. Enunuke weebalireko. That's why era ntera bagamba ababaka tebatuyambye bameka. Ffe tuli bameka. Tuli abantu obukadde 45 kyenkakasa nti obukadde waakiri 43 bwagala enkyukakyuka. Bw'otunulidde babaka ababaka aba opposition ya 35 baana nga bw'obaliddeko mwebalireko mmwe musinga amaanyi kuba n'abo bw'otunulidde ye mmwe mwabatwalayo we mutali tebaddayo. Kituzaayo ku kintu kya people power. Kye bayita people power. Gwalina okusooka okubeera omuduumizi akola ki? Era njagala mbabuulire bwe mubeera mu lutabaalo totunula mabega. Sigala ng'osonga mbeera otherwise oyinza okubeera disappointed ng'akuvaako emabega yadduse dda. Gwe sigala ng'ogenda osonga mbeeri okimanyi nti waliyo akugoberera emaki. Anti obuzibu ekiruma abantu kiri kimu. Abalwana be bantu ba bulijjo. Abalya be babeefuula abakulembeze. Oli n'agamba nti kati abo engeri gye bali nti be balya at least batukulemberemu tugende tutabaale. Naye ate bo balya ate ekyokutabala ne bakirekera ffe. Tewali muntu asinga kumanya nnakuyo. Tewali muntu asinga kumanya abaana bo bwe batasoma. Tewali muntu akusinga kumanya muwogo bw'atuganga tekulimva. Osegeera. Wayina okusinga okumanya ebizibu byo bikukuumire mu kunyiiga okulemberemu oluki olutabaalo. That's why kunyiiga kwange ani baba waafunamu nga nze sifunye. Nayagala nnyo Idi Amin. He was advanced dictator. Nti bwe yamanya nti ngenda kubeera dictator siwabulwa najjawo parliament obutonoonerako misaala obutonoona ssente mu kulonda obutonoona ssente za mmotoka ensako n'ebirala. Zino ssente ze nnaali wadde parliament since I am a dictator kuba ne bibanateesa sigenda biwuliriza kankole ki? Kankole ebirala. Kanzikolemu enguudo kanziteekemu eddagala mu malwaliro. So oyo mubaka gw'obalirako tasikusinga kumanya nnakuyo. Ye gwe asinga okumanya ki? Ennakuyo. Era nsabirira olunaku parliament lwerivaawo. Kubanga ne bweteesa juzi twalina egirimiti bill. Museveni bwe yalaba ntemufevalinga nga nababe bayinza omuvaamu amagye tegawamba parliament. Kitegeeza teyina muki
Teyina mugaso kubanga tutambulira ku directive orders. Era tuli mu mulembe gwa Idi Amin. Enjawulo eriwo ti omulembe gwa Idi Amin oli omutuufu yali asoloza omusolo mutono ataliiko buyambi bwa muzungu naye ng'asooka okukulaakulanya ensi nga tewali nnyo bintu bivaamu misolo biri awo naye ng'akakatono kafunye asooka okukulaakulanya ensi ng'akakatono kafunye asooka okugulamu ennyonyi n'amanya nti omukulembeze talina kupangisa nnyonyi ne mwami Museveni mwabadde akyatambulira akakatono kafunye n'amanya nti twetaaga satellite ne Museveni kwakozesa okukuba amasimu akakatono kafunye n'amanya nti tulina okuzimba reserve tank ejjinja Museveni yewe yakalizza nkalize Idi Amin mu bwadikiteeta bwe n'akimanya nti omuntu bw'omukwata idle si musango taba na mulimu mutwala asome ebyobulimi mu masamba ga gavumenti then aveeyo babalimisanga naye nga babasomesa nnima bw'avaayo gavumenti emuyiiza ekibangirizi nti mulimiraawo muggyemu ekyokulya n'ekyokutunda. So tuli mu mulembe gwa Idi Amin kuba ono dictator, but Idi Amin was an advanced dictator. Ono dictator wadda. That's why achaso kugamba in 21st century mulye muwogo. Oshageera mpulira bwe mubanga omugaati gubali mulye muwogo kwegamba akyali mu 17th century gye yakulira oba sabbuuni alinnyo Moses amapaapaali era suno ojja kulaba statement ya Mwalimu Museveni bwe kibanga abaana ab'obuwala musoma ne mutafuna mirimu mugende mwetunde bw'ogenda emulagono no kyekimu bw'ogenda emulagono otasangayo ddagala genda mu ssabo omwana ow'obulenzi bw'osoma n'otafuna omulimu genda obbeeyi statement zifaanaganira ddala buki bulungi naye ng'ate ayonoona ssente nnyingi ku paalamenti ate gy'atawa kitiibwa otegeera n'ogasinga kale oba ssente zino ezigenda mu paalamenti zazimba reserve tank ejjinja singa tetuddaagana mafuta kubanga tudde ekyekanamizza buli kintu bbeeyi y'amafuta kuba amafuta ge gaditamining economy. Awo wenjagala ezimu ku nnyingo Frank Ashumba gwasibidde gweje emiwendo gy'ebintu egiduumuuse ng'agambibwa okubanga yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Uganda wano asirise ali ku TikTok akola challenges ali mu kuyigiriza abaana be kulanya. Okusinziira ku Frank Ashumba ekyo tekibeerangawo mu biseera Dr. Besigye bwe yali ku opposition. Dr. Besigye yakwatibwanga ono bw'akwatibwa bamuzzabuza waka. Project ya musajja project ya President Museveni. Tumwebaza nnyo olw'endowooza ye but ekisooka kiza Besigye we yaliwo TikTok yaliwo Bobi Wine okuba oba leader of opposition kimujjako okubeera taata n'okuba nti musajja muganda nti n'abaana alina bayigiriza ennono zaffe nti Bobi Wine bw'omulaba mu katambi ng'ayigiriza abaana baffe ennono zaffe kitegeeza naawe aba akugamba bwe yeekolera itongwa kikomeko ow'enjovu nti abaana bo bakuze nga baagala nnyo obwakabaka bwabwe ate nga bali so proud n'obwaki ekirala eno social media oba Facebook bwe twali twakatandika okwogera batuyitanga bamirimu gimbuze eterina mulamwa bwe twali mu kulonda tebagijjaako bagenda okuzuula amaanyi g'ekintu nga kiri too late osegeera nga kiri tuki late then baligenda okuzuula n'amaanyi ga TikTok nga kiri too late today. Museveni baasiiba agula bawa ssente nga mwe muli n'abaana ba TikTokers abawazaaki buli mwana emabega kawo bamuwa miliyoni 2 abawazaaki bwe bannafu nnyo osegeera muganda oli ajja kugamba waliwo omutemu ali ku lujja lukonkona gwe ng'odda mu kukola mukwano na mukyalawo nti embeera gye tulimu nzibu nnyo tewaliriza na muntu ku position gy'alina nga Bobi Wine okudda ku TikTok kale bannayuganda balaka babiddeko naye ye position gy'akutte emiwendo gy'ebintu giduumuuse yandibadde ali ku kkubo yeekalakaasa yandibadde ng'ayiiya kulaba nga bbula bannayuganda bagamba nti baamuwa obwagizi bwe kale yeebale nnyo okutendereza Dr. Kizza Besigye era tusiimye nnyo endowooza ye yakomawa omanyi bw'oba weetenda amaanyi no twamupapira mukazi bw'omala naye emyaka 2 nga tazaala ate wasiba kijje gye yava yazaalayo munnange gwe toweeyiyaako onoonya omusika Besigye twabeera naye emyaka ameka 2 twamupapira tetwamuwa obudde yakomawa kyekibuuzo that is the question point ya yakomawa point ya Gashumba
the way gye mwafulumya omusajja mwe bayitonwa nga muvuma omusajja mugamba nti akola na musajja n'omukulu n'agambako nti yabadde avuganya n'abantu be because ebitya engeri gye mwamufulumya bi ne legacy ene mugiyiwa. Tewali ayiwa legacy ya Dr. Kizza Besigye kubanga ye yapevinga ate ekkubo mwe tuli mu kukola kye era tumwebaza naye temuba mudduka emisinde wabawo kye bayita okugaba akatikalire otuukawo oweekerera kawe munno akyali fresh naye ayongereyo otegeera kuno kuzimba nju waliwo asima omusingi ne wabawo atuusa ku wall plate then ne wabawo akola ki akomerera but at the end of the day buli omu afuna credit ye andi oli ajokemera video akali common ku social media akaana akajjanga kadduka ne wakannaako akati akalibaka wakati bakalina mu saati myufu ate ko ne kadda buzzi mabega kale twadda mabega bwe kigambibwa kubanga tewali kintu kigenda mu maaso kigenda mu maaso asooke yeebuze lwaki ayogera Gashumba ku level yasoolwana n'omunafu. That is the question. Osobola okulwana n'omunafu. Simon wali olabyeko empologomerwana n'akamyu kizibu nnyo kati ye nga bwaga nti mwogezi mulungi lwaki alwana naffe today oba lwaki alwana Kyagulanyi otegeera ekirala bwe yeetegereza ennyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga Ddi Museveni lwe yabeera ku bunkenke ng'olwaleero ali ku bunkenke obungi ennyo era ekyo omubuuze waaba tali ku bunkenke Yasiini Kawuma yatta waaki Rita Nabukenya yatta waaki Dani Kyeyune yatta waaki era n'ekirala lwaki Bobi Wine ne lwagamba bugambi nti ngenda kwogerako eri ensi amagye gayiibwa era ffe baayita ba tiktokers ba facebookers yalalabyeko wano mu Uganda regime yonna ng'ey'amagye mu kibuga okimanyi buli nkulungo okuliko ekimotoka ky'amagye atutiyako kifa abanafu nabagamba bw'ofukamira wansi okutakula envunza oba ofiirinze its presence oba ogigulumiza ebakabaka ku baano mu Buganda buli weekusiiwa n'okutama ogitakule oba okiridde amaanyi gaayo Museveni yakutama dda n'akola ki n'atutakula ekirala oli bwakeera n'agamba nti ono akolera basajja Bobi Wine akolera basajja ate nga naye agamba essaawa eno Muhoozi project ejja bw'oba owagira Muhoozi kitegeeza owagira Museveni toyina ngeri gy'ogaa nti Yesu Kristo mulungi ye Katonda mubi kubanga Yesu mwana waani wa Katonda kakati omuntu bw'aba awagira Muhoozi mu bufunza aba awagirani Museveni tukkiriza His Excellency Bobi Wine akolera Museveni olunaku olwaleero tukkiriza weebale nnyo weebalire ddala naye Amerika yaawe yasanguza mbega wayo gwe yasindika e Russia nti eyo nno tulinayo mbega okoleke ari madesitegera kyozimba Gashumba mu lwatu akolera Museveni ayendosinga Muhoozi mu bufunza akolera Museveni kitegeeza Bobi Wine mukozi munne akubira ki mukozi munne era project ya Museveni mu opposition aba akuba yaki mukama wa asimbye olusuku lwe ale gwa agenda otemamu ebitooke bye simple logic kubate Museveni Bobi Wine waba wa Museveni kiba kizibu nnyo Bobi Wine okubanga takkiriza mu Muhoozi project kitegeeza muli kitya kimu kakali bwokeera ku macha Bobi Wine wa Museveni notandika omukompeyalinga ku Muhoozi ate mukama we kuba kati awo mu bufunza aba muki mukama we simple logic kye bagamba nti America esindisa embega waayo Russia aye nekuba yakasimu tuyogwe mulaba mu t-shirt aka red mbega waffe is it possible oba they have outused ate obusungu Bobi Wine usefulness kati kabagala obusungu bwakozesa okuba Bobi Wine iyo oyinza obukozesa okuba mukozi munno mu company emu gye muyina ato okuleetera amaanyi okugistrengtheninga babona bana company eno bane target kakati company ya NRM yagala kuleeta Muhoozi today ndi wano ku Masengeri waliwo BBS waliwo CBS bw'osanga nga CBS eri mu kuvuma BBS kisoboka nga CBS egudde olutalo ku BBS nga zonna ziripotinga wabeene kisoboka ekirala Bobi Wine bamuleetawo kusannyalaza Besigye afune amaanyi n'obuwagizi Besigye afe kitegeeza ffe abawagira Bobi Wine tuba tuwagira NRM oba Museveni tuba bawagizi baani ba Museveni anaaba atya atta abawagizi be asiba abawagizi be
nga tudde waliwo n'abakyali mu makomera kubanga tumukoledde omulimu tusannyalazza Besigye nga bwe yatutuma ye bwe bagamba akasiimo katuwadde kutusiba na kututta NRM the mighty party olwaleero eringa embizi eri mu kulya byana byayo kisoboka. Secondly, ababaka ba Nuupu bonna Museveni ye yabatwala era Nuupu ya Museveni tudde Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bali mu mbuzi ekogga bavunaanibwa ebijambiya aba Nuupu bwe tugaa nti mwali Museveni ekijambiya ekyo kyo nga mukyewakana ng'ate ogambye ababaka ba Nuupu bonna n'ekibiina kiki webanga Nuupu ya Museveni ng'ababaka ba Nuupu ba Museveni nga bali mu kkomera lwa bijambiya waliwo aba Nuupu babiri bali mu kkomera lwa bijambiya. Then who is the real kijambiya? Omanyi mwami Museveni abantu boowa sente ze nnyingi ze bakubba okwogera ezo senale singa ze wakozesa okukulaakulanya Uganda singa tetwagala Ntebe eyo kuba baddandala nnyo. Ayogera statement nga yalowooza ayiseewo kumbe ate waliwo bayitongwa ndi muggalanda wa maama nayonka nnyo tewali antaataaganya nti ate ayina lubuto lulala waliwo ayina okuyonka omulala okyegeere. So ebintu ebisinga munnange biri mu giraasi oli aleeta akakodyo ng'alowooza mwagenda okuttira naye ng'olina engeri gy'ogenda omwanikula ate entuufu. NRM tuli bawagizi baayo. Nuupu yajja kusannyalaza Besigye, Bobi Wine afuna abawagizi, Besigye aveewo. Tudde lwaki batutta? Lwaki batusiba? Museveni anaaba wa ngeri ki? Museveni asoosiba Muhoozi. Asookutta Muhoozi kwa mwana we. Kakati nga ye chairman wa NRM abawagizi ba NRM baba baana be abatta baaki. Simple logic. Tebaayonka kukkuta. Ate mwegendereze nnyo banywanyi. Bwe muba muweerera abaana kikulu nnyo ne mu making sure ti omwana wo bw'aba asoma ate abeera muyivu. Omanye ekintu ekyo kikulu kati Gashumba ayinza okuba yasomako nga teyayiga nga si muyivu yadde n'akatono. That's why ayogeranga abatamiivu b'omu kyalo munnange ebigambo bye. Bobi Wine we bamukwata bamuzza waka tumukuleetereko ewuwo oyagala bamuzze wuwo ati tulina reference points nti tulinako ku Besigye gwe basibidde naggala n'afunayo n'akaluumu. Bobi Wine buli bwe bamukwata bamukwatira ekalanga lenyonyi bwe yamukwata yamutuusa waka because teyalina musango kye kisooka kya byonna era ekyo banga ayongera okunafuya gavumenti yo nti eringa abagwi b'eddalu nti ekusanga ne ku kkubo ng'otambula makubo go ne kukwata kubanga gwe bakutte ng'alina omusango bamutwala mu kkooti oba bamutwala mu kkomera osegeera lwaki ono bamuzza wako obunafu bwa gavumenti y'okukwata abatalina musango. Secondly, Bobi Wine yazimba magere tebajja mmuleeta wuwo bbunga kyopangisa yazimba wa magere. Ekirala mwe muwulira mumusobola bwe mumukwata mumuteekenga ku station e Nateete era lwe mwasemba mumukwata ne mumuggalira kyekyagwawo mu ggwanga lwe mwamuggalira eruuka kyekyagwawo mu ggwanga okyegeera muganda wange. So abantu abasinga boogeza obutamanya kusema official kwoli ndine eyekolera tudisikasinga ku nsonga ebadde ey'amaanyi mu weekend eya Frank Gashumba. Mu nsonga za Gashumba zeyayogeddeko endala enkulu Gashumba agamba yeesisinkana ne Babi mu State House mu private room. Bw'abanga Bobi Wine takolera Museveni mukyala we mu State House abaano nangayo ki? Ensi neesanyalala besanga mu secret room. Wano mu Buganda tuga nti omukwano oba ekyama kiba kya babiri abasatu basattulula. Bweba yali secret room okusatu yali yakola muki secret room akisoboka nga secret room ebe ekyali secret esoboka nga ekyali secret nga ye abadde agamba nti tawagira Museveni kwolwo ye yali anonyeeyo ki mirundi gye beesanga egiwera. Wabanga abadde asisinkana Museveni boge basinkana mu lukale kalate ye ekimutwala mu secret room ngale si muwagizi we kitegeeza abo be bali batunda densi. Ekirala kyabuvunaanyizibwa nnyo munnange ensi yakyuka n'oleeta ku bifaananyi tyolaba musobola okukwata ebifaananyi bya Bobi Wine ng'akutte enjaga ebyedda ne mubitimba kino bannange mwali badde temufunye hiiti singa ne munnakitimba mmwe ye bannange Bobi Wine mumwagala kuba w'amaanyi mubitaagwe mwe temumwagala agwe abaina bwino baleete ebifaananyi omusajja agwe
agwe nange ntuule wano ng'ate envuma ye bo bamwagala kubanga nze buli wentuula mpraising ye babireete otegeera ate n'ekirala agambye agenze nga mu State House emirundi mingi ng'asisinkana Babi then waliwo ekibuuzo nkiriwa kubanga Frank Gashumba si minisita kimu si RDC si musawo nti ajjanjaba bali mu State House ate abaddaga si muwagizi wa NN kuba Bebekulu bwagendayo seekanga kuba ye muwagizi wa yavayo n'ayogera mu lukale. Then the question is abadde ng'ano nayo ki okutuuka okusisinkanayo bali bagamba nti nabasinkana abadde ng'ano nayo ki takonkona abadde ng'ano nayo ki waliwo Frank Gashumba statement gyakola yali mukwano nnyo gwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga yali mukwano nnyo gwa Jacob Olanya yali mukwano nnyo yali mukwano nnyo gwa Dr. Anas Kalisa yali mukwano nnyo gwa Shei Muzaata buli muntu yafa enfe tategerekeka yali mukwano gwe noteebuuza oba kyeyanonanga ekyo mu State House nga ye mutabuzi wakanywa mpola abantu bonna abafudde mu mfe etategerekeka era buli muntu gwalaba nti avuddeyo ne bamunadini naye nga atandise okwogera ku biruma bannayuganda oyo amukwana n'afuuka mukwano gwe naye ate ekiddirira nfaaye kutankanibwa Sheikh Muzaata yafa COVID-19 nenga twamuziika mu bungi kwolwo twajemera amateeka tewali yavaawo na COVID kwolwo kitegeera muganda wange Anas Kalisa enfaayi etankanibwa ate nga yali ayogera nga akulaga nti wano wakyamu tukubye gavumenti oba kino kikyamu Dr. Cyprian Kizito Lwanga yali afuuse omuzindaala abanaku kwe boogerera ebibaluma Muzaata bate ye yatuuka time nga obusiraamu abupreachingira ku mbeera egenda mu maaso muki kuttibwa kw'abasiraamu kuttibwa kw'abantu ababulijjo beeyiye ebintu eyeekanamya abo bonna n'abakwana ne bafuuka bakwano be naye baafa ate akugamba badde nga ngenda mu State House nga nsangayo ne Babi kati tumubuuza abadde agenderayo mu capacity ki sikutabula butwa nga tukale nga tuvudde mu kudefending obudefendings kisoboka okubanga mu Gashumba byayogera mulimu ebituufu kubanga omukyalo oyo yafuna diplomatic passport olejja kwebuuza yagijjawa agirina bagi proceeding bagiraga ensi olw'ensonga y'emmoto. And on top of that she's a diplomat. What makes her a diplomat? She's a first lady. In case you don't know, Babi Kyagulanyi is a first lady. She's a diplomat. Even though she can't know a diplomatic passport. Between me and you now, what you mind? Our first lady linnya bimutuma. Naye mu capacity ne set up ya Uganda. First lady aliyomu. Ekitegeeza talina gy'asobola kugifuna. How could I call Janet Kataha first lady? Mama w'eggwanga we minister. Mukyala Janet Kataha ne muyita first lady. Ate minister. Ate nga bbaawe simulondangako nga n'akalulu ya backup. Ng'ate bbaawe ye yalayira. Ng'ate andi okulayira si kye kikulu. Naawe osobola otuula mu mbuga nga Ssenkulu Mmandwa naye nga toyinaako yadde akawewo mu mutwe. Gamba Mwami Museveni kuba abantu be bakufuula president. Gamba Mwami Museveni ayiteko mu bantu. Then bw'amala okuyitako mu bantu ne Bobi Wine ayiteko babantu balondeko president waabwe oshageera enduulu enaavugira ne kye bayita okuba president si kwewaŋŋamya nze mwami wa Nakate nsula naye naye nga Nakate takuwulira be basajja bamwanjagaliza mwagaliza essaamwagala oshageera kale okubala kiri nti passport zifulumira ku gundi ku internal affair kakasa kopi ya Babi bakyagirina Museveni agenda agisabe agiwe Gashumba agi uploading olaba otuuka okugjayo ebifaananyi nga Bobi Wine ali ku beach omulaasi kitegeeza ate bw'ofuna ku bino eba mundu yo y'amaanyi bikolera nnyo bino byonna ebigenda mu maaso Gashumba bimulekawa because gatuvudde mu bintu byonna Gashumba abadde omu kwabo omuntu kwa motivational speaker abantu basasuddeko ne ku ssente okugenda okumulaba abasomesa engeri y'okugaggawala n'ebifanaganako bwebityo kino kimulekawa omuntu bw'afa abatakyalina kyakuzza otegeera era tobeerangawo ku bunkenke n'ogamba nti sinnalima maama
kijja kya mama sinna nawo ne walo okukiza nti kubeera bogena n'omulima ali kubeera bw'omulima abatageya kuzuukira otegeera sinna simeetinga kijja kya maama bw'otakisimeetinga banna abalala bagenda kuzuukira ye bamulekeyo so totemanga nnyo pulaani za mirambo kuba tegulina kyegufiirwa yonna gye guba tegeera so toyinza gga nti Gashumba kimulekawa wonna waabaali omufu tebamukubira bageti ekoma kumuziika kale oli kusema official najyo sinzira okubanga ate otaba subscribinga ku mukutu guno banafa ba Solar and Security System enamba eri ku screen yawo banonyeko ku nsonga za solar buli kika kya solar kye weetaaga okubanga ate ofuna banafa ba Solar bajja kwanga ate bakikutuusaako ate balina ne security system balina senyenge goteka ku kikomera automated gates camera systems camera zoteka ku kikomera ewakaawo zoteka mu business yo ate ngo so za administrating ku simu yo kale enamba jo screen neyo jobo okuba kusopanga to bafuna banafa ba Arabic style adhesive oyo cement asbat tiles gwenga oli mu kuzimba nyumba oyagala kutuse ku level asbat tiles ku nyumba yo jakubanga ate nkubizo kubira nga tofuna Arabic style adhesive aberenga ate kuyamba ko kusbat tiles berenga ate zinywerera dala ngatutuka ku nkomero ya interview eno mayinja naye bade headline mu week eno yakubya olimba baganye no by the way sikansoke nkuzeko katono ewa Frank Gashumba aine ekibiina kye kya simu ka Uganda kibale kimotivatinga kyakomawa era kyasimula baani kubanga today Bobi Wine bojja ebifaananyi bye by'emyaka 2 ffe tutendereza kitiibwa kya Mukama yamujja eri mu kuwejaga nawe abadde agenda okwetuga n'ogamba waaw nzizeemu essuubi olaba Mukama akyusa ono nange ajja kukola ki kunkyusa era Bobi Wine asotuula ku TV yonna n'ayogera olugendo lwe ate naawe n'obeera inspired kuba olaba akoze ki akyuse Frank Gashumba asotuula ku TV yonna n'ayogera olugendo lwe kubanga Frank Gashumba talina history already ali mu history yali mufere emyaka 2 emabega nakati akyali mufere osegeera Bobi Wine asotumentivate nga ffe twasibako ku nviiri nga tuvubuka bwe yazijjayo ne tugamba ate olaba ensonga gwe twazigirako yajjayo naffe tukole ki tujjeyo twasibako ku balance bwe yazambusa naffe ne tukola ki ne twambusa kati ye abantu nga basipapa n'abalabe yayingiza mu bufere tudde ayinza bagamba ki anyumye bulamu ki obuyinza okukyusa be yayingiza obufere ng'ate ye akyali mu buki mu bufere osegeera bw'oba olaga ebifaananyi bya Bobi Wine ebyedda n'ebyaleero bireete tutendereze ekitiibwa ky'Omukama yebe talking about ensonga eyo olowooza is it right abantu lwaki baagala nnyo okukozesa ng'oli yali mutamiivu yali bw'ati naye n'akyuka nkiraba nnyo abantu nga baagala nnyo okukakkanya omuntu nga baleeta ebintu ebyemabega kiva ku ki bujega na butasoma byafaayo bw'osanga ng'omusajja omulokola alina emyaka 4 aba yava mu bukatuliki oba mu busiraamu oba mu ddiini endala eri yayingirayo buki kubanga eddiini y'obulokole teyalina baana baayo yalina kujja mu madiini maki malala kitegeeza omuntu akyuka yeeyubula kali nze yali omulaasi oba Bobi yali omulaasi leero yeeyubudde osegeera olwaleero kankuwa ekyokulabirako kya ekibiina kya NRM bamemba baakyo abasinga baali ba DP naye olw'okuba kyali kipya nga tekinneezaalira baana baakyo kyasaka mu bibiina ebiki nga Nuupu bwe yakola okweyubula n'ogenda ewala mu evolution Bobi Wine yali mu evolution neyeekola ki neyeeyubula Mukama n'amutwala mu ssasa n'amuggyako enviiri n'amuggyako ebitishat n'amwambaza essuuti ate nno mwana twe mutuulako bulungi osegeera kati ye Frank asuubira kweyubula ddi okuva mu bufere ate ng'akyali mu ffere nga n'ovu recently baakamukwata ng'akyali mu ffere osegeera ate no gy'osaasira nnyo bambi NRM eno erina abantu beereeta kati Gashumba yalinga abadde asinga okwogera sayidi naye ate omuleese mangu kaadi ye yali kuwangusiza ogireese mangu essasi lyo ery'ekyama olireese mangu kati bwe mmala okuba Gashumba ozzaani ajja leeta omulala ani bwe tubeera mu lutalo obanga gwaluwakudde gwe Russia ng'okola zaataaka bw'otuuka ku extent ng'okuba defensive baba kuwangudde luba lukuyinza nga gwe yaluwakula
eyatandika olutale essaawa eno ali mubi ebifaananyi bye baleeta simanyangayo banne baka ku muwala wange sige nti ye baka ku mwana we si bituufu bampayiriza character assassination ng'omanya lumuyinze kati Gashumba eyatandika nga alwana lutalo lwa muhoozi olwa ssente kati alwana lulwe azanya defensive lumukoze eki lumuyinze kati lumusibye ejjiribwa ugamba sisimuka Uganda nga yalemo sisimula omwana we kuba yatugamba nga omwana ayagala abe speaker haufa nakyali mwana muto she's 24 she's a The media one- personality Okay. she's famous you never know ayinza okukola ki ayinza okukyuka but nga taata we si yamusisimudde naye tata we yalipringa loluye yamuleta mu mawulire Otegeera. kati nga si wamaanyi yamusisimudde so munnange enfuga y'amaka eno eraga obukulembeze obulungi olemeddwa n'okutebenkeza ewuwo ogenda tutebenkeza Uganda gasimula bannayuganda gwe eyalema okukuuma omukazi n'akunobako lukuutana n'amutwala olwaleero gwali mu kuvuma abafumbo bw'oyagala tutereeza Uganda gwe atasobola kufuga nnyumba etudde ku poloti ya Nakwana nga yakulemu controlling omukazi n'akulemu okukuumirako eriiso ne bamukutwalako gwagenda osobola okununula Uganda eno oba okutegeerera bannayuganda abalina n'abakyala baabwe oli n'akola statement bali mu struggle bazimba nju Bunyonyi Bobi Wine Kanyonyi nti alina ssula ku muti ennyumba eyo yagizimba alina emyaka oba abalala badde babikolanga naye nga babikola mu silence mwe mubikolera mu kamera andi byaffe bw'olabanga omuganda yagamba akatali kabba oli amagumba osuula ku mulyango kubakako gwe yajja essente wa Museveni gwagenda okweka kwajja kumbuuza nzijja ewanze Kashumba omufere atakola naye tekyenyikiza emmeema abantu okulaba nga ababadde abalina obbalwanira bo bakulaakulana bagaggawala bavuga amamotoka agebbe Bobi Wine teyajja kulwanirira muntu yenna nti ye mwavu Bobi Wine yali mugagga yava mu bwakabaka bwe obw'ekigagga nakkakeene wansi alwanirire omuntu wa wansi kuba Uganda tekoma ku ye nti naye obulamu mwali oyinza obutabutuukamu naye at least ng'oyina eddagala ne bafuna obujjanjabi ng'entoso okgenda ovuga eboodayo ng'oli mulamu kubanga omulamu yatuuka ku bugagga oyinza obutavuga esikaledi nga Bobi Wine naye ng'ate awo woyekera muwogo ŋŋamba ggwe omukyala nga tebagobaawo nga owino tebagyokya oba paaka yaadi ate bojja mu butembeeyi nawo ne bagamba tetukyayagala baki batembeeyi otegeera muganda kati Bobi Wine munnange omuntu akulwanira tekitegeeza nti alina kuba mwavu ne Mandela era yali tabalibwa mu baavu bannyo naye yava mu bitiibwa bye najja ku lw'ensi oba obuzibu buva ku mmwe bannabyabufuzi abasiigira abantu ekifaananyi nti nno ffe bye bamu tufaanagana singa maybe ojja mu byobufuzi n'obeera nga Mama Mbabazi n'ojja n'olaga abantu nti ndi mugagga embarrassment bwe ziti ziyinza obutabalabika already Bobi Wine ffe twali twamugaggawaza simanyi oba ekyabantu bakimanyi bo bennyini abantu baali bamuwadda ssente baali bamugaggawaza kati waliwo kye bayita okuddisa guba mwoyo Bobi Wine twali bataata be twamukongojja ku mutwe oba ku mugongo kati bwe yakulamu omwana bw'okula olutabaalo we lubaawo ate gwalina okuweeka kitaawo kuba abaakaddi kati Bobi Wine naye ani mukukongojja bannayuganda okuddiza guba muki mwoyo muntu bw'okaddiwa baali ate be bafuuka bazadde bo ne batandika n'okukola ebyo bye wabakoleranga be wakubirizanga nti mira eddagala nga gwali guze kati be baligula ne bakukubiriza taata mira eddagala kubanga kati be bazadde bo kusegeera muganda wange eyo nno y'ensonga Bobi Wine twamukongojja alina okutukola ki okutuddiza secondly oli bwagamba nti tuli mu struggle bakuba mbaga oli muli wa bisiyaga omusajja yenna alina okuwasa tuli mu struggle bali mu masanyu Mwai Museveni myaka gye7 yalina ekibiina mwe yali alwanira bakitanga Flonasa Tanzania nga balwanyisa Idi Amin sijja emyaka mwe yazaalira Muhoozi ye nga yasobola okwegadanga n'azaala ogutali musango kati omwana gwe yazaala si gwayagala amusikira olwaleero ffe tetulina kuzaala basika ba struggle oba basika ba Uganda ey'enkya ne mu firimu enyini gye beefinansingire Natasha gye yakola 27 guns batulaga nga bamaze okuwamba President Museveni n'akwata essimu n'akubira Janet n'amugamba Janet come back home yali eri era oli bwagamba abaana bamwe bafa Museveni yasooka n'addusa famire eya Kyagulanyi eri wano n'agitwala Tanzania and then after Sweden ne babeera eyo sebo twabafiira
abamukyala Janet Kataha minisita w'ebyenjigiriza bali ku juisi w'abakitaffe banuuna ffe bakitaffe abaali abalwanyi abaafiira obwemage osegeera baabaali eri nga banyumirwa ne tataabwe agendayo n'abalabako ne beesanyusaamu dadi faaza eno abajasi yabalekanga ku fulonta jasi talina kugenda mukulu wa famire ye agenda n'atuuka n'ozaala muhoozi osegeera so oli bwakola statement tuli mu struggle naye mwe mukuba mbaga tetuliffe bali babisiyaga mbaga tulina ozikuba ate jjukira tutambulira mu kufa kuba kintu tutambulira mu kufa mwagala tufe n'ekibi ekisikire nga tetulina bufumbo babayita matiribona mu bukatoliki omuntu afudde nga talina bufumbo butuufu naye nga yazaala faaza tamusabira kale ffe tutambulira mu kufa buli budde mutuwoni nga tutta mwagala tuleme kuteekerateekera nfa zaffe kubanga oli bwakeera n'akola obufumbo obutukuvu talina njalo na muntu asaala kyoŋŋamba ne bwe mba mu struggle siina kusaala ng'ate nteekerateekera nfa yange n'omuntu akola obufumbo obutukuvu aba tasanyusa mukyalo aba ategekera nfaaye mukama butamunyiigira kuba akoze kyeyakola ki kyeyagamba so mwami Frank Gashumba totuleetako obusungu buvuga emmotoka yo yita mu kibuga abawala bangi ogenda kufunayo gw'olonda nga we wamanyiira okulondolera muleete Lubaga babagatte bo tebajja kubuuza nti ono toguze malaaya gwebugambi gwensimbi ate omutima gwe gulokose bajja kukola ki kubagatta otherwise ekya Ronald Mayinja anjiteko katono nti Ronald Mayinja alina obuzibu buli bumu yayagala okusigala nga mbeerera ate ng'akola sex bisoboka tekisoboka nti bw'oba wasalawo okugenda mu NRM n'olya ssente erya sente azaagala ate neraavu ajaagala so nga toyinza bigattika otegeera toyinza bigattika bw'oba wasalawo kulya ssente dira wagazi ffe ne waffe tokola ki todda kuba chansi bazikuwadde eziwera naye wagaana okukola ki okwetereza ate kirala music industry yamuzaalukuka olw'okugezaako okutta omwana waayo Kyagulanyi muganda we bonna bava mu famire tataabwe bamuyita music industry otegeera kakade ate n'akolagana n'abaali basse omwana wa music industry omwana waayo kati music industry ng'omuzadde yalina okumuzaalukuka ekirala nabagamba mu nsi muno tyanga ekintu kimu bwe bakubuuza nga kiki osinga otya gamba ntya nnyo okubeera omusiru kikyotegeeza totyanga obwavu totyanga okufa naye mu nsi tyanga nnyo okubeera omusiru kubanga ye kwe kwetooloolera ebintu ebyo byonna ate ggwe by'osinga okutya obwavu bw'osinga otya bujja lwa busiru ebiseera ebisinga n'amagombe g'osinga otya oluusi gajja lwa busiru kati we bakubuuza nga ky'osinga otya tyanga obusiru togamba nga ntya ekkomera kuba n'ekkomera oluusi olituukamu lwa busiru kyalawo obwongo ne bukuweereza nti mukube omutti yayenze ne bakusiba amayiso buba busiru ate nga wali otya nnyo ekkomera so singa watya obusiru tewalituuse mu kkomera li wali otya nnyo obwavu bw'osinga okutya nga kugwe Ronald Mayinja yayimba abantu ne bakuwaayo kasente n'ogende wa Museveni n'olyayo kyewalya kakati olwaleero zaggwawo yagala kudda mu bantu bwali busiru bwe bukulumya obwavu kati kuba bwakulemesa okulowooza nti ne kano kennina nsobola okulandirako empolampola otegeera kakati Mayinja teyatya kubeera musiru kati ekimubonyaabonya busiru era nsaba muntu yenna bwe bakubuuza nga ky'osinga okutya bagambe ntya nnyo okubeera omusiru oba abantu mwe mutaategeera Mayinja Mayinja agezaako okuteekawo olukonko wakati w'omulimu gwe ogw'okuyimba ne byayimbako nekirabika abantu kibalemye okubayinga tekisobola kubayinga kintu ekyo andi nagamba ennyimba ezaafuula Mayinja sisikere yanjagala nnyo erinnya lyo sinneekiresyo gindekere Afrika teryayamba mama tuli ku bunkenke fendeeno kakati ebiseera ebisinga lwaki abaddugavu twavuwala nnyo osanga omuntu agaggawalidde mu bulimi nga bumuzimbidde amaka bumugulidde amamotoka n'abuvaamu n'agenda mu kusuubula endiboota zaatategeera bulungi eyo gyagwira kati Mayinja teyalaba nti lino eppeesa lye limufudde Mayinja n'avaamu ate n'agenda n'asuubula endiboota naye asigala ayimba politics naye maybe obubaka bwe bwawukana ebiseera ebisinga ngenda kuleeta ekyokulabirako ekigumu sivumye ngezezza bugeza bantu awo bambizze yesesema n'erya
omuntu omutuufu tasesema n'addamu n'akola ki bwe tubeera mu nnyimba z'omukwano n'alya omuyimbi asobola okuyimba nti abakyala mbaagala nnyo kubanga abakyala bakolera kino bwekiti ne bwekiti sira omuyimbi yimu n'avaayo n'ayimba abakyala bantama kubanga babbi bankuula nina musigala nga mukyakkiriziganya mu muyimbi oyo omu mukwano gwange kazibe kapo mabegakaawo bambi namugamba ku teyakimanya ye kyeyakola yayimba nakomya amalala go n'ebyokweyita omuto gundi nyamba bireke ziri ekivo byowerage maaso gy'olaga ensi eno yandikunyiga enviiri eziddugala zezezi oluyimba olwo baluyita amalala ng'atuga mu sevinga newo kuno 10 sevinga kyana gye ettaka lino lindika empalana zirye oba ziggwawo ziggwewo kakati teyamanya nti akuba statement ye yakola ki because muyimbi ayimbira audiences ez'enjawulo ekyo kiba kikyamu asobola okuyimbira abali ba ssente n'abali ba ssente bino ebintu ng'ovudde mu by'omukwano bya ggwanga otegeera nti mukama tayinza kutendereza amaanyi ga sitaani osalawo kuba omusamize beera musamize osalawo kuba omulokole beera muki toyinza kusanga mukama nga oba omusumba nga bw'aba agoba sitaani n'okutuuyana atuuyana ekiraga nti sitaani mubi n'okumugoba olina otutuuyana munange ate nkya n'omulaba mu ssabo toyinza kugamba nti mpeereza abantu ab'enjawulo munange nze kankubuulire olina okubalanga awali abantu abaki abangi kakati bwe kiba nga profession ye emukkiriza ng'omuyimbi kimukkiriza okusavinga audiences zonna ani amuganye abeereyo mu NRM ye naye ali naffe tulina eddembe lyaffe ligaa nti eno twakuzira kubanga babalonadi mayinja abo balaba be bamu ku bantu abatuyingiza struggle music wabe yabayingiza kibi nnyo okuyingiza omwana obuyeekera n'odduka yategwe n'ogenda n'obagenda music wa majesty ye yakuyingiza struggle sima ye yakuyingiza struggle andi mayinja nga ye mukongozi wa music oyo Lubaale tayogera nga tewali muto kwayogerera otegeera mayinja yali omukongozi waki wa music oyo olowooza kino ekyokutwekinga sides tekina kikitta for example bw'abanga omuyimbi asobola okwogera ku bibi ebiri mu ggwanga n'adda ku luuyi olwo olunyigirizibwa singa gavumenti eba n'ekintu ekirungi katugambe bakita parish model erabika okubanga nnungi kubanga muyimbi wa opposition atajja kuyimba kintu kiwaana parish model kyokka nga parish model egenda kuyamba abantu tulabanga bannayuganda ffe tuba tufiirwa ng'oggyeko saala muntu kyomulago wali omanyi yali azadde omwana ku myaka 9 tewaliyo kikyentegeeza ebigiremu emyaka 37 egenda bikola lwaleero ng'enjuba yayo eri mu kugwa olemeddwa okukaza engoye nga gwememula ogenda zikaza kiro otegeera secondly Ronald Mayinja ani agula ensiko batugitunda gwe watundako omugabo gwo tuli ku bunkenke bwe waggwawo mu nsawo yo n'olowooza eno waffe buweddeyo ng'abatembeeyi bagobwa ku nguudo nga oli yatugaye mulye ne muwogo oli yatugaa tuwozesa amapaapaali ng'ate bwe wagambira tuli ku bunkenke oba kyali yaddeko kale bwe naliwoza okwongera ositula eddoboozi ate we wajjiddemu omuliro ebyamulwanya bizzeemu ebijambiya tobiwulira newawalukaga byatuusaawo ekyengera nenajja n'ayimba nti muzeeyi akalulu amala okuyimba muzeeyi akalulu bakamuwadde naye n'akizuula nti kituufu abantu baaganye is it a wrong song muzeeyi akalulu kitegeeza wasaggula bulungi akalulu ne bakamuwa then ate lwaki ogamba nti baaganye ng'ate ogamba nti yawangula mu mateeka ng'ayita mu kayimbako nti muzeeyi akalulu kireka mulimu n'abaamu lwaki ogamba nti baaganye ate nga olwedde majority gye wayimbira nti mumuwa akalulu yamuwa akalulu bwe kaba nga katuufu then baani abaaganye be baliwa otegeera kuba gwe yakutuma ogwasooka wagenda ne bamuwa akalulu munnange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo kumusaggulira kati abaaganye be baliwa nga tannakutuma gwakubiri kubanga okulonda kwa 2026 we tuba tulisobodde otutuukayo then abaaganye be baliwa era yani yabadde akutumyeyo waliwo kye tuyita okusika eriyo obwavu bukuluma but eno Museveni bweba TV ekooye ne bw'ogitereza antena tegenda kukuwa kifaananyi ekoze eki ekooye ate n'ekirala nga bwe nabagamba tuli obupiira bugali mpitawa
naddala ffe abaana ba Uganda abatalina nnyindo tuli obupiira bugali mpitawa bakateekako bulungi nnyo kuba kagenda omuwa essanyu ng'era akeeguya ne bw'aba akajjako ng'amaze okukakozesa akajjako yenyinyimwa ne gyakasula tayagala kukola ki kutunulayo kali naawe baakusudde nakugamba Ronald Mayinja yagalanga nnyo omukazi akweguya nga naawe omweguya nga muli 50-50 leka kugenda wa muntu atakweguya tagenda kukutwalanga ekyatika ffe Mayinja twali tumweguya kuba ffe twali twamucreatinga nga bannayuganda ng'era egiraasi gye bayita Mayinja tugyegendereza tetwagala yatike kuba ffe twagibumba kati Museveni nga ye omusuubuzi w'amagiraasi yajja n'agisuubula olw'okuba akimanyi mu ssasa gye yagisuubula wakyaliyo amagiraasi amalala ne bwagisuula ne yatika taagala kukola ki kumanya kuba eriyo endala Ronald Mayinja ffe twakwatanga egiraasi n'ogende wa Museveni akukwatanga ekitaatika kakati olunaku olwaleero twakufuula omukungu ne tukuzimbako olukomera nga totuukikako ye ng'oyogera otya ku Mayinja nga wendi oba gundi waali kyegeera wali ofunye omukisa ng'ofunye omukwano ogutagulwa wali abantu abagula omukwano nga mwe muli ne Museveni era ne bigaana abantu ne bamugaa tetukwagala ne Mayinja yafuna omukisa ng'omukwano agulina mu full swing ku bwereere olwaleero ekikomera ekyo n'akyeyiira ffe n'amabulooka ne tugajjawo ne tugatunda kati ayagala tuddemu tumuzimbire ekikomera ekiki ekirala ekitakyasoboka aye ne mbagamba ekintu ekirala omuntu yenna ali ku opposition ng'olina relevance olina okubeera omwegendereza ennyo kuba Museveni akutya nnyo kiddamu omuntu yenna ali ku opposition ng'oli relevant beera mwegendereza nnyo kuba Museveni akutya nnyo ebiseera ebisinga ayinza obutakutta kuba aba atya waalaala n'asalawo okuttattana ayinza obutakutta n'akuttattana kale ate bw'amala okukuttattana jjukira oba abaakulinako obusungu olwedde wamulabisa dda otegeera kuba kaakati Mayinja nsoledde ennyimba ze nnyingi za dda struggle nanywererayo nabukalayo kale ne bwakuba muzeeyo akalulu sikyavaayo kaakali Museveni aba akulinako obusungu kale oluvannyuma lw'okukuttattana agenda kukutta ate nga takyali akukaabira luli atya okukutta ng'olina abakukaabira kasooka akuttattane then alyoka akutte kampa ekyokulabirako obangeza bugeza katugambe agisebaggala Museveni ye yamutta ngezeza buki bugeza kuba akafaananyi ka Sebaggala wa Hajji agambye 9921 Sebaggala singa yafiira awo olowooza ki ekyali badde mu ggwanga Museveni n'amusika n'amutattana then yatuuka kufa ng'okufa kwe kwa bulijjo kati Mayinja ekyamaze okukigwamu tessaawa yonna kayinza okuba kalabaayi kati akomawo tumuzimbeko olukomera lwe yeezimbulira bw'aba akomyewo nga mutuufu obwesigwa mbeerera once you play sex toyinza kusigala nga oli mbeerera egenda lumu ne baleeta abasawo abaganda sima bano bamufunza sima ku Jubilee Hall ekatwe simanyanga wa mu Jubilee ekatoku mu Jubilee senga byewunyo tebagize mbeerera obwesigwa mbeerera bugenda lumu tumalirize Pastor Amayalian Father ye Deogratius owa Kisubi yalabiddwako ku pate ya Muhoozi si ono wefaananyi byokulya ebisiyaga ebigambibwa embwa ebuuka nambwa embwa etambula nambwa janzi libuuka na janzi enzige zibuuka na nzige webisiyaga bwaba yalabiddwako n'abantu kitegeeza oba osanga nabo yenkola bagimanyiiko era bagitongoza mu Uganda nga tetumanyi era ndooza mwategedde lwaki yali awalira omwana Bobi Wine kisobola okuba nga kiriko akakwate ate gugambye yabadde eri nga faaza kibi teyabaddeyo teyayitibwa ate jjukira babadde Entebbe nga ye essomero liri Kisubi Archbishop Simwogerere yabaddeyo Archbishop w'e Kampala awo yaba akulira oba bonna bagwawo kagali kankubuulire Archbishop wa Kampala kyemmanyi yatwala amakanisa gonna amakereziya agali mu ssaza lyano ery'e Kampala ate era yaba deputy kalidinaali nikeso ade tokimanyi tolaba nti eri balina odama engulu naye era kalidinaali bwafa oweerubaga awo aba n'enkizo nnene okumuddira mu bigere okusinga owaawa
ow'engulu kubanga wano kyekitebe ky'obukatuli kyekiki ekikulu ye nga tebamuyise ng'ate n'abo bonna yabatwala jansi teribuuka na nzige jansi libuuka na jansi era ndowooza otegedde ensonga lwaki omwana baali bamuwalaja waliwo yali amutuma munnange manyi bano banafu nnyo bwe balema okulwana naawe nga bakutya nga bakubamu omwana wo bano be banneiba ababi akuba omwana empi olw'okuba atidde nnyina ashage yenkola yaabwe banafu nnyo ate baddandala nnyo balwana mu ngeri y'ekito nobabuuza naye era waliwo olwengana naye oba tuli basiru nnyo bannayuganda neneevuma nempulira bubi neŋŋamba bano baddandala abatali strategic kimala abatapulaninga kimala tikino kinankomya batufuze batya ebbanga lino lyonna munange neneevuma batukwata batya obujega bano abajega osageera mwana nkyevuma nnyo nenga thats why ndi nzuukuse ndi mukuzuukusa na bannange tabange tufugwa bajega tugenda kulabika bubi oli atunuulira agambe bwabona ye musika wa Ssekidde olwo baganda be batunula batya osageera so tulina kwerwanako fekka na fekka kale tusinkana omulundi mulala gutatusobodde okuba nga tufunye nendo zaffe nawe mubeere bulungi olwo abantu abaagala okuba bakutemerayo enamba y'essimu gibampeera okay enamba yange y'essimu eri 0701 74 88 njiddemu 0704 74 88 28 oba onfuna bulungi ka WhatsApp ne tunyumyamu kale mubeere bulungi mweraba